Ku Lwokubiri lwa ssabbiiti ewedde twakulaga okukwatibwa kw'abantu 5 n'eddagala lya gavumenti nga kigambibwa lyabbibwa ku ddwaliro Libale Health Center 4. Abakwate kwaliko abakuumi 2, bannansi 2, kosa n'agambibwa okuba nti yagula eddagala lino. Bano baatuuka n'okwerumiriza okubba eddagala lino. Era dokita yatuukawo nga dispensing simenye kufulu kweri ngeri kiriya bulungi nnyo ngeri locked. Kati simanyi omwami oyo yayisa ddagala yamanyi ne badakulagananga no bakulagana ne badispensa oba alina kisumuluzo oba alina ki. Omwami oyo nyini yamanyi isangala sanga. Nozitudo omutwalo system wako mekana otwala komeka oba zona zizo neda zasimye zapaako. Olaba ne Yesu bamukomerera ng'omuntu amuwayiriza. Busobola okukeera ekyo linagamba nti nabye naawe ne wabye naye. Tugenze nga tumuteekako nnyoki bamuteekako meetings ez'obubbi naye nga advice gye tuwa tukyuse ku bisulumuzo tukyuse ku padlocks. Kati okunogera embeera n'eddagala olunaku olw'eggulo akulira abakozi e Kayunga Haji Maliki Mahabba yakoze enkyukakyuka ez'amangu mu bakulira amalwaliro mu Kayunga ng'olukiiko yalutuuzizza ku kitebe kya disitulikiti eno. Olwaleero tusazeewo abakulira amalwaliro ago bonna tugenda bakyusa bonna tugenda bawa transfers basobole okugenda mu bifo ebirala batuuseyo obuweereza. Ezimu ku nsonga Mahabba ze yasimbyeko essira kwe kulwawo kw'abakulira amalwaliro mu disitulikiti y'e Kayunga kyagamba nti kye kimu ku bizingamya enzirukanya y'emirimu. Nsuubira ekyo bwe kinaaba kikoleddwa kijja kuyamba. Omanyi omuntu bw'aba atuuse mu kifo ng'akyali mupya agezaako okukola ennyo okulaga abantu nti muntu mukozi. N'olwekyo tusuubira nti ekyo kinaayongerako ku buweereza naddala nnyo mu byobulamu. N'abasawo abanaagezaako okwebulankanya ku mirimu ono abalabudde balye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Abasawo abeebulankanya ku mulimu tubawadde warning. Oyo yenna gwe tunaasanga nti takola ali ku mirimu gye mirala oyo ayolekedde okugobwa mu saavisi. Ekyo tetujja kukigumiikiriza n'aka. Ono ategeezezza nga bw'atajja kunyigira liiso ku muntu yenna anaakwatibwa mu kubba eddagala. Mpadde okulabula eri abakozi bonna nti omuntu anaakwatibwa mu kintu ng'ekyo tagenda kukoma mu kutwalibwa ku poliisi oba ki ayolekedde oba oliawo n'okugobwa ku mulimu. Era asabye bannakayunga okuba abasaale mu kulwanyisa abasawo abataagala kutuukiriza buvunaanyizibwa baabwe ko n'abasaba ssente mu malwaliro ga gavumenti. Omuntu ne bw'ajja wano n'akugamba nti gundi yansabye ssente bw'omuyita tasobola kukyogera. Naye ekintu ekyo tukivumirira era nsaba abasawo mwenna omuzogo bwe gunaabanga bwe guli mu bukomye buviirewo ddala. N'abasawo nabo baliko bye beemulugunyizzaako. The people who are accommodated at the facility are maybe 2%, maybe 4%. Sometimes it causes us problems. We find challenges in this. People do want to come, but they come late because sometimes of the journeys. Allow me also to comment about extortion. It is a very bad practice at any level to any officer. I wouldn't even wish, in fact even some of us, it pains us more because we go to other centers where we do not work and they extort from us. It pains us. Human resource at our facilities, it is still low. Like at my facility, it's like 37% of the approved health center for structure. Wadde ng'ebikwekweto bizze bikolebwa ku bubbi bw'eddagala mu malwaliro ga gavumenti, omuze guno gweyongera kugenda mu maaso ekireetera abalwadde obutafuna bujjanjabi bwetaagisa.